nsonga za muganda wo Robert Kyagulanyi Ssentamu former presidential candidate yakoze ekyate manya abantu batuka tumubeerako nnyo babyogera era ntero balaba temina program ndala naye mwami Kyagulanyi kati yafuka product ya gwanga wakinyonyola luli wakinyonyola abantu bakitegeera yatulaze yatede ekifaananyi nga sinkanye ono musajja wa democratic party yes bamuyitani amanyi omusajja oyo bamuyita Grigori Mix that black guy is a ranking member owa House Foreign Affairs Committee alikola nnyo ku foreign affairs era yamusinkanye ne boogera ku nsonga nnyingi nnyo kakati kungu era senior member mu House Committee on Financial Services kungu yep Kyagulanyi okukula omuvubuka yakwatanga akagoma ku kkubo ng'akwata ebiwuka bayita ensenene obimanyi nga atambula akwata nsenene ng'omulalu yakulira mu family y'abaana bangi actually ng'ogyeko ediyawe mu family yali asinga obugagga Kyagulanyi yali munaku nnyo ediyawe yaweererako Kyagulanyi Chairman Nyanza onasumuka mbona ekitama Nyanza yabaweerera kompulira naye ngo tebamulaba mu future kuba yali mu ghetto muvubuka ati wala muvubuka gwenda ba ku social media ko baya jagala kuba muko waswaga bamuyitani mu that guy ndero mulaba bamuyitani mulaba muvubuka limvudde mutwe nenga Kyagulanyi okutandika nga masiki tola nti walu Katonda akyusa ebintu ovanko muvubuka eyali anyomebwanga gwera muvubuka jagala Kyagulanyi omufune muto we malanga mwesuubi yakwenda ngatambana akagoma ka Lubendera abo abaka ne kati a meeting aba senator omuvubuka kwoyogerako yayita Biso the teacher kati Kyagulanyi yalinga Biso the teacher kati obuzibu wa Kyagulanyi butafaana Biso the teacher yete yajira mulembe gwa social media yajira mulembe gwa radio yajira mulembe gwa TV nenga tani n'omu yakisuubira ndi Kyagulanyi alikula nafuuka kino kyali kungu kikola gachi kali Kyagulanyi bwakoma bukomyawo naye omuntu ateka government ya saba yekere ya wangula amini kandi okimanyi bulungi Museveni ya wangula yatandika okuvuganya obote wanu obote yafukira prime minister Museveni atandika omuvuganya omusajja yalina amagezi Museveni yakola ne Nyerere Museveni yagana na wangula ya Mozambique olutalo nkulagana Museveni yo gonyoma mpuliriza gwe Museveni yasula government nga 10 naye omuvubuka yakwatanga ensenene ompulira kati se wali ku international a meeting aba senator level kati gutante Katonda jali Kyagulanyi ne bwakomaawo kati mission ebegguse asikte guse mission ebategguse naye azanyeko pale byasitako kambi kuyigirize Kongo muzeyi waffe Museveni yasoka okununda banna Uganda mu mikono gy'abasibira mu ekintu ekyaleetera Museveni abantu okumukyawa Museveni abantu bamukyawa konti bamwagaliza kufa Museveni bamukyaye kulemera mu ntebe nti bwe yajja mu power bamulaba yajjanga omununuzi nga bwolaba Kyagulanyi ajja bwe yajja entebe neewooma nga Museveni bwe yajja binaayise Mengo nga oyita Ojoko ne Muwanga Paulo Muwanga bagamba Museveni gero tuletera binaayise afuke president binaayise bwe yatuuka mu ntebe n'atandika okumanyira Ojoko n'amanyira ne Muwanga ne Museveni waako abamu entebe ne bagimujjako yabagamba entebe ewooma kati Museveni yajja alimbye banne bonna byakola nabo bakateegaya tizengenda kikwatamu emyaka emeka kati ekintu ekyasinga okuleta president Museveni obuzibu mululu ogw'obuyinza yava ku empaji ziyagambirako banne nezabaleeta mu nsiko ye najja n'agifuula family property kati kankule wacha abantu bachawa Museveni abasinga tebachawa Museveni the person bachawa Museveni the president nti Museveni the president is a liar Museveni the president yefula what do you mean there nti yalimba okuva ku Dr. Besigye amama mbaba zera manyi yakikwata okulimba tegeza ati yalimba okuva ku banne yalwana nabo mu nsiko yalimba ki yabalimba nti tugenda kola chu leta penning kusomesa ndi professor okuva mu nsiko abasajja abakube mundu 27 mu yalina okuba president kankuwe bwino kitegere leero kati mvudde mubiri byetu baddemu kati ndiko omwoyo w'okusomesa bwe balwananga mu nsiko Besigye yakube mundu angamanya agenda kuba president otafira yakube mundu ngamanya agenda kikwatamu amanya Musege yakube mundu ngamanya agenda kikwatamu sale musale yekka yatalaga kwa ambition yakubala mukulembeze ne Museveni yabalimba atya yabaga musoke mu mpaye emyaka 5 beba muweta n'entebe neewooma
n'abagamba mu nnyongere y'emirala 5 uyagobera zi cooperative etano Entebbe newooma n'abalimba mu nnyongere y'etaano wano yasangawo ebisanja abakulembeze bamanyi bafuganga emyaka 5 omanyi lwaki mu America bafuga ebisanja 2 nti Trump oyo omulaba ensobi zaakoze tasobola kuddamu kuzikola Trump y'omu ku basudde America awakudde entalo Trump yajja abagamba sigenda kulwana na muntu yenna Trump yefudde ku ntebe ali mu kuba Irani otegera bulungi Trump bamubuuza kugenda kukola ki ku lutalo lwa Ukraine ne Russia n'agamba I will call Putin and I will call Zelensky to stop the war and Trump ati yalese entalo kati ye Museveni buli mukulembeze agenda mu ntebe ava ku manifesto yalimbalimba abantu n'akyuka kalwaki tubadde ku Kyagulanyi nti omuvubuka wa ghetto alinga bajjugo balaba nti joke kiba joke ejjoke boy like Kyagulanyi sabu yatadde government ya Mwami Museveni ku ndinga abasibe abali emabega wa Kyagulanyi bawera ebisatu 65 ku muvubuka yakwatanga ensenene ku ntunulira nga nkusomesa pulira omuvubuka yakwatanga ebiwuka by'okukkubo government emutedde mu sente nyingi mu intelligence omuvubuka yakwatanga ebiwuka by'okukkubo government emusibiddeko abantu bangi bumuyekera mwayinza okugijja mu ntebe omuvubuka yakwatanga ebinyonyi by'okukkubo abeera n'abamalema abeera n'abasenita ali mu America abeera ku zi France 24 bajita France kyeno gyabadde kugomanyi goli France 24 kiringo kwato kati Kyagulanyi bana abasajja engeri gye banyuma balabanga Kyagulanyi omulalu ne Kyagulanyi akituuseeko atya ayina be yeefiiriza n'alengera ewala ekyali ba muganda wange kamiliyoni so is it a big deal ngochi manyi Kyagulanyi akwate manyi Kyagulanyi ngamba kino kyo kusika n'omusajja si a big deal yokka nze ntunulira Kyagulanyi wa 98 tunulira Kyagulanyi gwe nasanga ng'ekamookya ng'atambula ayogera yekka kati saba agenda mu Geneva Summit n'ayogera 7 sinewulira saba agenda mu Geneva Summit n'akwata oluzungu n'alwogera n'abagamba Mr. Uganda we don't have rights n'ayogera oluzungu n'alumalayo okumanya omuvubuka oyo alinamu vision kati lwaki olumumpolereza Kyagulanyi lwaki abantu bagamba gye talina kyawagira ti Kyagulanyi bwe mumukuba n'avaawo bano abasajja bagenda tumanyira nnyo kungu bano abasajja bajoga nga tebalina competitor mpuliza kyenkugamba ekyokubiri nti Kyagulanyi lwakankanyamu wabawo Panada kagenda emulago omuli wenguzi wayogera kupita tambula waberawo viva the main job of opposition to check government balance to check government oluzungu oluterezeza kati bw'okuba omuvubuka ono n'avaawo President Museveni n'abanga talina competitor mukatonda mugulu mugenda kufanga mubonaabona kati ng'oyagala okulaba omugaso gwa Kyagulanyi nze nsasira bano abaana abamuvuma ebyokuwemula nze nuupu nze nsinga ogikuba bwekola ebyekisirukungu ekyo kimanyize sina saidi naye ate mmanyi omugaso gwa nuupu nti without nuupu sente z'eggwanga zisobola okubbibwa tayimuza 10 n'omubbi permanent secretary apulaninga okubba seraga haya embwa za nuupu zijja kumpogganira bibajjo bijja kutwasamira otegera buli tojjayo radio togeza nogenda mu bulango tunayogera bbanga twakayogedda kika 10 saagala otiitiire tunabira ku nsonga yemwe ego jimbuziza nkolaga emigaso kakkana programu yiyo tolyagala kukwatako buwa bitankudde zogo producer wange kakati obubbi obuli mu Uganda ejjoge liri mu Uganda akamanyira akayi mu Uganda kandi badde ku 100% however much kati kali ku 70 nti Kyagulanyi ataasizzaako akamanyiro 30%. Ovanga ku muntu atulugunya omuntu ne waba wamuvuganya nasigala nga atulugunya omuntu kitegeeza ndi badde atulugunya banna Uganda bonna story ya jina ni umujimanya Amini yamukola Amini yakubaga waliyo theory egamba ti Amini yakuba jina ni lumesasi muliiso omanyi lwaki Amini yakuba jina ni lumesasi muliiso kubanga jina ni lumu kigambibwa yaita kiriza nfuga ambi Amini tujalina bi yakola naye ata Amini yali atta abantu ontegedde bulungi ate omusajja gwe bayita Obote bamutiranga butizi bamuwanga naye Amini he was a killer he himself yakolanga ebirungi bingi ebiri mu eggwanga naye ngatta abantu kati lumu ye Kyagulanyi wa mulembe guno nti mukutisi watisi wokunji kati naku zino President Museveni yayiga bajita batya generation eriko nti ya social media and propaganda kati President Museveni invests in propaganda kubanga propaganda wa President Museveni muzaale yatandikira nga wamba Obote
waliwo ebintu kenyini ayogera ndwale ndibawayirizanga gavumenti y'Obote naye ng'Obote si yabikoze bakiyita art of war kati art of war wa generation eno wa propaganda internet technology it's a technological war fighting kati President Museveni yayiga Kyagulanyi ono okumukuba nkola ntya n'ayikulutinga aba propagandist be buli kyakola bakiramu negativity buli kyakola bakirabanga banoonya kikyamu kati ate bo tebanoonya message bajjo kyabasinga bw'abayogera ku teyogera ku Kyagulanyi agwe kubanga bajjo si yasuula baki bajjo bw'abayogera ku Kyagulanyi ayogera kituufu nagamba ngo oyagala okuba Kyagulanyi tomuwaayiriza jangu n'amazima kati nawe bagamba bwali mu nteesaganya ne gavumenti ebaire tubulye ku nteesaganya kakati kitomanyi kuzito kungu kankweka simple logic ompulya bulungi naye yayogedde wamula TV yayogeddeko kankwe simple logic kandowoozenga Munnayuganda owa bodaboda ati mpuliriza kakati Kyagulanyi okubeera mu America n'okubeera emagere gwa gavumenti weefuniramu kankuyigiriza rero politics nyamba tokwata ku konso obuuza ki Kyagulanyi okubeera emagere ng'ali ne Babi ne Basolomoni n'okubeera mu America gavumenti wawe emutiira gonyamba okiddamu gwolowooza wa kakati nganze senior political analyst kutokwata gundi kaganye atereza puliriza government ebati peace nga it can control its opponent mu America tebamanyi Kyagulanyi kikyazaako bw'abeera emagere osobola okuyiwa amagye ku geti ne geto olwa natafuluma bw'abeera emagere osobola omutracking abala mangu easy to be trackable bw'abeera emagere olaga international community ndi no opposition leader ali mu nsi yange erimu emirembe era nze muwa security President Museveni okukwata liidika n'agiwa Ssenyonyi takikola nti ayagala General Ssenyonyi abeere safe akikola kulaga kabonero ba international community nti even the so-called leader of opposition I'm the one giving him security nze mbakuuma kungumpuliriza bakusimu President Museveni akifunamu nnyo Kyagulanyi ng'ali magere ye basene Babi okusinga ng'ali mu America obudde so Kyagulanyi ali mu America wabulabe okusinga ali emagere eri government ne Uganda kubanga he cannot be tracked now njagala okiriza government yingira mu WhatsApp zaffe government yingira masimu gaffe you can easily control Kyagulanyi when he is at home than abroad kyobanga General Jusa bwe yagenda mu London nadduka Museveni yateka negotiation akomewo because here you can be easily controlled than being abroad njagala tukosengamu ebimulogiki nti lwaki buli mulwanyi Kano Mande yakomawo kuva Sweden nti wano Kano Mande ompulira oba omukontrolling okusinga ali muki kakati Kyagulanyi okuva mu America n'akomawo emagere kirigetimayizinga gavumenti nti gavumenti evuganya tetulugunya bagikola ki bagivuganya agivuganya alina waka yeebase ahumudde gavumenti yetaka kusooka kuteesa na Kyagulanyi kudda kuba bamanyi nti bwadda ne bamubonyabonyeza emagere bafunamu okusinga ng'ali mu America kati nteesaganya bwezi teziriiwo kubanga abakuba propaganda tebamanyi kubyogera bandiga nti gavumenti saawa zino Kyagulanyi okuva mu America olina omuwa ssente singa ongambe nti bamuwadde ssente oba bali mu nteesaganya za kumugula akomewo kati bino bivaawo ebyo boogera propaganda kubanga nagambye bulimba nagambye nti Museveni ababitambuza oga nti balimba baagala kati bali mu kulaga international community nti waliwo enjogerezaganya nti Kyagulanyi is in touch with us juke bagenda kulayira naye bw'ogamba nti ogenda kulayira ompulira kungu kyegamba ng'ate guwawangula ali ku buwanganguse okulayira okukuba legiiti kutukwese simple logic ogenda kulayira mu gwokutaano naye omusajja gwe wawangula ennyinnyinnyinnyi n'omuwangula President Museveni yawangula na percentage ki 71 omusajja gwe wawangula ne 71 ali ku buwanganguse ogenda kukwata bayibuli ogambe ngenda kukuba bannayuganda n'ebyabwe ng'ate wawangangusa namba 2 kataba ogenda kuuma ki namba 2 akulemye okuuma ate ogenda kukuuma ki kati government yagala nnyo okulaga abantu nti there is some negotiation is going on with so kikolera government nnyo kubanga nze saawa zino bagala okuba President Museveni kamba weddi let me say this also but you really nze kinewunyisa mu bino byonna abasinga okuvuga ekintu kya negotiation beni alemu be bali ku ludda lwa government kubanga bakimanyi okulayira kutuuse mwami Kyagulanyi gwe bagamba nti bali naye mu nteeseganya n'ekibiina
ne Interreligious Council gye boogerako bo basirise bo tewali avayo gati bye tukola mutufu gyebiri waliwo enteeseganya ezigenda mu maaso neebuuza lwaki bana abali eno mu gavumenti be basinga okukivuga n'okukipika n'okukiteekamu amaanyi. Ati Kungu nkugambye bw'olaga international community nti waliwo enteeseganya nga tunaatera okulayira kitegeeza opposition nsanyufu. That's why singa mbadde Kyagulanyi singa abadde amanyi politics abadde agamba ababaka ba parliament temulinya mu parliament temufuna leader of opposition temulonda ba commissioner kati bwakikola kimanyi ekivaamu tugenda kulangira Uganda mu lusu lwa dictator bwe bamuteka mu lusu lwa dictator baatu batuwa buyambi kati president Museveni ba government bajira ddala ku list efuna obuyambi. Otakede buli chenko gamba. Naffe kakati side ya Kyagulanyi ne opposition bali nyize ne mu parliament tujja. Kakati oba mukutudde ka emikono kati basigala mu banga. Sawa zino labye tuita Museveni dictator si dictator. Mwa Museveni si dictator. Ya si dictator. Tali dictator ata in opposition amuvuganya. Dictator mutufu wa North Korea. Dictator mutufu ye Putin. Kati president Museveni amanyi politics. That's why asanyi baita win lose oba win. Akulekera aba opposition naja nakoye ba commissioner nakoye ba leader of opposition nabakuwa obugombe. President Museveni mmotoka ziwerekera senyonyi tazagala zimuwa naye ze zimuyamba omufula president. Kungu buli wata ba opposition tuwaba government kibaita leader of opposition is a leader of government business on opposition side kubanga government bamwe biwa bimeka ekijiwakanya nekijikiririzaamu. Kati wanga ebintu ebimu ebisobola okusula president Museveni amangu kyatayagala okufa kulaba nakino kanti gambe president Museveni kyatayagala kufa kulaba ku nsi nga bamuyise ekigambo ki dictator ekituufu ekyasuula baamini balinga ba dictator abasiru nga tebagala opposition bakuba abantu amasasi emisana basiba abantu basiba bannaddiini ne president Museveni yamanyi politics nti kizibu nnyo okutta omuntu ekyeyononere. Ne waba akikola akikozesa magezi mazaala amini akikozesa nga butasoma. Kati president Museveni ngayagala omuteeka ku nninga esooka mulage nti gavumenti terina agivuganya. Gobadde okimanyi okuvuganya president Museveni mulimu era aguteekamu nnyo ssente. Era badde okimanyi nti ssente za gavumenti eno zisinga kuggwera nnyo mu opposition ebeerewo. Kimukolera okumuvuganya. Nnyo kyekimufuula legitimate president. Kongo kankuyigiriza nakino okulonda tekulina mugaso. Naye lwaki akuteekawo kulaga international community nti am elected president. President Museveni sigati wali teka lya nsi yonna bali ya UN nti okulonda tekubengawo singa yerangi nti ngenda bafuga Uganda paka lwendifa. Naye alina okugonzamu okulaga ensi nti mungamba nti dictator sitegeka kulonda abantu bampa obululu. President Museveni yakowa ogenda mu bantu ba wansi naye abagenda mu lwannaku nti abantu bano be bamufuula president. Singa wali yeteeka Kungu eragira president Museveni ompulira nti we fuga paka loli fatogenda kudda mulati yandizeeyo. Kakati omuntu amanyi politics akugamba toyina kumuwa opposition. Okay. Mu opposition go mufudde president. So it was being tested bigenda kugwa. Kyagulanyi gwe manyi tasobola kubanga atesa ne government. Kino Kyagulanyi manyi byasobola okukola. Say that again. Kankuyigirize bibi. Kankuyigirize bagamba. Kyagulanyi gwo manyi. Kankuyigamba ebintu bibiri. Tasobola kuteseganya. Ngo manyi Kyagulanyi mwende. Na government. Omanyi. Kyasinga kinaazuuka. Muntu mangako omukono ku because yakuza akatambika na mwami. Kungu nkwegayiridde banna Uganda. Kyagulanyi obanga atesa ne president Museveni okudda. Mujanga ne muntemako kitundu kye kisinga okulumako. Mujanga ne muntemako obusajja bwange obulingo obwalwasa. Nze Kyagulanyi n'ebintu bye muwakanira. Can I put you on record? Nze Mukasa Alifunsi. Bajjo gwazike seta bajjo mukono. Kyagulanyi abatesa ne president Museveni akomewo Uganda. Muntemangako ebitundu byange ebyekyama. Emisana ninja kubiyereetera nzekka. Kungu bagamba nti Kyagulanyi sente zamumazemu wakana. Bagamba nti Kyagulanyi asobola okuteesa ne government aswale nga teyatesa kwa iPod wakana. Ne bagamba nti Kyagulanyi alina omutima omubi tayagala Kungu okkirizanga. Bagamba nti Kyagulanyi anyimye olukumi okkirizanga. Ebintu bibiri ebiremesa Kyagulanyi otuuka waayagala kuwala nnyo na butasonyiwa. Bagamba nti Kungu Kyagulanyi tasobola kusonyiwa muntu. Naye ate mu butasonyiwa bwe tasobola ate kulya mu bantu lukwe. Bino nze mbyogera nze mu Uganda kuba mbyogera mbimanyi. Sogera kusanyusa bannuupu sinonya masanyalaze gabisibana kote galina makolo gagwa. Naye njogera kituufu ku mutima. Maiko nga abantu abamba jano kufuna views kubaruuliriza bunupu emuze nupu wepana empaki. Eyina sente jezo ku omuntu. Kunga nkubuze. Bwesi ya nempala obugwanyo opposition empana opposition nyimanyi basinga obwavu tulina na makulu. Naye alochi bagamba nti Kungu oyogera ekituufu nga bwe kikola ki. Nga bwe kiri. Bwe bagamba nti Kyagulanyi yatesiza ne government mu ntemeke ebitundu by'ekyama.
Kwa Kyagulanyi kankuyigirizeeko nagamba twatwalira Kyagulanyi eyo diru. Amama Mbabazi wabampulira ku radio. Diru yali munze ne mukasambidde mubuuze. Twagenda mu lift ne mukasambidde. Ne bayitaze ku side ya Kyagulanyi. Edda nga tanalowooza na kwesimbawo. Nga bagenda tuwa obumbi nga sikwatanga kawumbi kungu. Twali munze Bebe Kulu Emma Serugo nembidde. Bomulimu gwagenda Emma Serugo genda convince nga Kyagulanyi akole program ya turn around youth forum kukubiriza abavuka kuwagira government ya President Museveni. Bino byenjogera ko bya myaka 15 mabega 2014 2011 nagula bajo events 2014 sibwe kiri 2012 10 not ya 2010 myaka emeka jibe myaka emeka kati 2012 paka kati jibe myaka emeka 2012 je myaka 14 emyaka 14 years back twatwalira Kyagulanyi diru kino nkidamu ngevudde wa mama Mbabazi ne Bebe Kulu akimanyi kwa Bebe Kulu atibakola kana Kyagulanyi yatuwemula nga tali lowooza na konti obali bombaka we Kyaddondo kati wenjogera ku Kyagulanyi bamanyi mwogerako yatugamba mulingama nako mao naga sijja kolera basajja abo Emma nagamba bajo sijja bakolera naye nga tana lowooza na bino Kyagulanyi byali tabiri kati yabibeera dda gomanyogo bobumbi busatu kubisala obumbi obusatu bwa 2010 na gobujukira Kyagulanyi baba bamubiramu ekibiina kye nga kibbi balala be bamubiramu ne babiramu linnya lye naye si mubbi Kyagulanyi yagala senali ya sente zalali yagala ne bandu bonna badde boogera bayingirya Kaweesa Kyagulanyi sobola kusaba yingirya Kaweesa milioni lukaaga nze manyi Kyagulanyi byasobola okukola bwe biba byampalana Kyagulanyi tomuwolereza lwaki bawaayiriza ati kati Kaweesa yali andooza Kaweesa ayinza okuba naye ayina kubanga kati kankubulira amazima ekyatoka Kaweesa yakuba ebipande bingi Kaweesa yakola zi drive nyingi Kaweesa yateekamu expenditure nene kati nga olaba okugivaamu alina kukola kabadi anoonye President Museveni amudize yali ku kabadi naye nga Kaweesa sente ze zaafa ngamba oga yali alina kukola kabadi they are many ways of killing a rat kati yalaba nga ekisobola omuyisaamu buno obudde kugamba nti banziba kakati kyekizibu ky'abantu bojjanga ku muzindaalo nga guno waliyo Katonda alaba byoyogera kungu tojja convincing okimanyi abantu abasinga mu Uganda bakolera views na likes nti boogera ebinyumira abantu nga sibyoga sebategeeza ngomanyi lwaki kungobedde ku media ebbanga ddene nganze zengenda ku media emyaka mingi naye manyi lwaki ndi bwe ntyo kubanga soogera kufuna likes na views wabula njogera ekintu ekindi ku kati Kaweesa baabala bwe tukuba nupu kemiko kijja kukwata ku mutima gwa President Museveni atuyite tukole dosi ziri zitwakola ki naye bano kamba buulire zina limitizeko President Museveni tatumangako muntu genda kuvuma Kyagulanyi President Museveni gwe mmanyi bogana mu meetinga yogera byatogeya banno ekyakubya Asubaga Kato ekibonyabonya Asubaga Kato pakati kankubulira ekyama bulijjo sikyogeranga bwe twali mu meeting wa President Asubaga Kato nga tugenze yadda mu kuba minisita bamuyitanga ndamugwanya are you sure namugaba President amatala g'okukuba bagabba baminisita abo tebalina Asubaga keegula nnyo kyekibonyabonya nze ekyatwale wa Museveni amuganza wammayo tebinkwatako sinze nkufugira eggwanga nze pa sente era nze Museveni yandeekwekanga ddako olumu nagamba ekyo kiyayi kyagala sente nze simulaganga ne mugamba tokwata ku Kyagulanyi tuddize kyalenga buza bafulu figa Asubaga yaddanga mu kuba baminisita twamala wawayiza baddamu lyamu banzibako geto gotomula weyeripa ku bantu togenda nga wa President Museveni ng'omutwalidde lugambo togenda nga wa President Museveni kugeya baminisita be togenda nga omukulembeze yenna newata ba President Museveni kwogerera bano mafuukuule kyovulanga bafuuka Katonda gyali kungu awootudde sinze nakuwaawo naye abantu bamanyi nti bamitinga President baba bamitize Katonda. I'm the only person in Uganda eyayimiranga ne bamama kaddaga weebali ampulira bulungi Bakasula Lumumba ne mugaba President ogenda kuwangula Buganda mu kisanja kiringa bwe nakolera enyani ne mugaba togenda kuwangula Busoga nti abantu abalumize obwavu n'ayomba nangamba ddamu oyogere onakolera nangamba ne mugamba abantu bo bakulimba toyina kalulu. Thank you. Great. Atumalize kungu. Kamaliyo ka story. Wacho nzina kamaliyo ka no. Mudachika bili. Kamaliyo ka to. Malayo mudachika bili. This is our program. Bajo ngenda zanyu bula mudachika bili. Kati mbade kugamba. Ba propagandist bamaindi bojja ku radio novuma Kyagulanyi nti ogeininga. Afunamu. Bamaindi nti osanyusa President kati ebisanyusa President Museveni kambi kubuulire. Kumutwalira program ngegenda mubeza muntu emyaka emirala 4. Nenda ze kwogera byama. Sigenda kuvuma Kyagulanyi. Sigenda kuvuza Kyagulanyi. Kati lwaki bagamba mbu Kyagulanyi yatubba to convince Mr. Museveni president to call them and give them money, which is not true. Tajazibawa. Kubanga ate bwavuma Kyagulanyi ng'obadde mu nupu President Museveni muyekanga kuyigina kano kankagambe tokwata ku konso.
kungu bwenzija nensigula mukazi wo nga mukazi Balamu gwe yakuwa gongambye nenzija ne musigula nanjagala nnyo mikazi wa mwanyina wa Minister Balamu mwanyina wa Minister Balamu nenzija ne musigula nandagala avuja abadde akulaga wajja kubayo musiguzi omulala naye amutwala kati President Museveni buli yavuma Kyagulanyi mu maaso gagamba iko wali wa nupu govuma lwaki atuvuma muno kwayo oli muyekera. That's why President Museveni uses them. They don't have a value like a badjo kwa manyi badjo namugamba nze nkola gali nange nga sinavamu eni ne mugamba nze ya sente namugamba nze ndi muyaye njagala ki nze nkola gali sayogera ku muntu n'omu kigambo kunguze sobola genda mu maaso ga muntu nentandika kuttira mu kubanga boogera Kyagulanyi ompulira naye ojagera Museveni ekyanga ofunya ate omulala asinga Museveni kati bakawose kye batamanyi nti obeeranga legit kasooka njigiriza babuloga amaanyi ge bamala nga bavuma Kyagulanyi n'okukola olugambo ku Kyagulanyi kye bandikoze bandifunye zi project ne bagaka tugenda kujjawo bitu abantu mu bwavu bazimutwalire ne ku social media singa social media tediko bagwanga singa social media egwako abantu okwevuma omanyi lwaki nti bw'ovuma Kyagulanyi ati bano abasajja abanyankole bakusunga bagamba laba omusuma kitegeeza ki laba omusuma ono kubanga bonna bonna abavuma Kyagulanyi baba bali mu kusika eri okufuna kyakulya which is bad. Omaze ebbanga ddene wano Mwami Bajjo nga weemulugunya ku buweereza nti abasawo bagenda bongeza sente teri ddagala kinjagala okugamba bagenda bongeza sente kokasi yatudde ku Lwokutaano ne bakkiriziganya ku nsonga bbiri ez'enkizo emu ku zo kwe kuyisa embalirira y'omwaka ogujja nga bweri n'ebintu ebisoosowaziddwamu nga okunyweza ebyokwerinda okwongera okukola ku makubo masannyalaze eggaali y'omukka nteekateeka y'omupiira gwa AFCON ebisaawe then okutumbula ebyenfuna ne boogera ku kwongeza emisaala egy'abasomesa aba primary n'aba secondary n'aba arts kwegamba ndowooza okusaba kuno okulaajana ku finally kutandisa okuddibwamu kakati byonna tubadde nga tubyogerera ebbanga ddene era kiripu zange bonna abangobera bazibalaba nga nwanirira nnyo abasirikale kungu nina asikaali ankuumira ekizimbe kyange ekyekomambuga kampani esimanyi sente asikaali tebamuwa mmere asikaali oyo asiba n'emmundu asikaali afuna emitwalo 3 namusanga ne mugamba tobulwanga emmere notonkubira ssimu ompulira bulungi gavumenti ya President Museveni yesinza okupromotinga corruption bwe muba munoonya muntu wakusiba musooke mukwate gavumenti yennyini mugisibe nti ababakolera policies salary structures baali babbi nnyo and they were manipulators to promote corruption and poverty. Kungu omusirikale w'amagye Barracks kesinga obunene bombo asitule mundu kasepiki n'omusindika mu field okuma bana Uganda amazima genyi omusirikale alina omwana n'omukazi n'omuwe emitwalo 5 n'ataano bagalinja naye nga bataano ako gaje gasobola okumala emyezi 2 oba emyezi 3 nga tebafunye abasirikale omanyi lwaki njagala nnyo abasirikale nze tali musirikale ayinza kukola ne munyiigira kubanga emundu kikemo omuntu oba n'emundu kitegeeza olina obuyinza mu ngalo. You know police asasula. That's why imbalwaniridde nnyo abasirikale batali njagala be bali manyi ali ku nguudo omusirikale wa police asiba n'ogubundu nga yayuuya n'alaba mukazi we ng'agenda kuzaala gavumenti yembi nga ne muddwale gyagenda ozatali ddagala abasirikale basinga tebalina insurance finally bali mu kuddibwamu mpuliriza nti bajjo bali mu kuddibwamu ndaga gavumenti kulumibwa abasajja bano ositudde ogubundu osibye nago mukazi wange agenda kuzaala na Lufenya talina na transport amutuusa mu ddwaliro kyokka nsaafinga gavumenti gyenkuuma babakulu balye kyekireese obubbi n'enguzi n'obutemu kati omukulembeze omutuufu olina okusooka n'omanya ennaku y'abano abantu gye bayitamu bw'omanya ennaku y'abantu gye bayitamu kungu nojja manyi kyokola n'ogamba kati tukoze tutya nti omusirikale katukuwengayo akakadde kamu ego gavumenti njavu bwene yali yabisubiza eyo kubanga mpuliriza obuyinza atandikibwako ekiruma abantu bo tebewa sente zikka wansi wa milioni 8 iddi w'ekitongole asobola okufuna obukadde 6 amazima ganyi ng'omusajja akuuma iddi abeere bulungi mu ggwanga afuna emitwalo 4 which type of country is that kati manyi bwe kibakola ti omusirikale ono n'omuwa sente ajja kugaggawala ageziwale
atakwefuulire bajja ne analogo mentality ata abasomesa nti omugagga bali mu range kano kawulire yes nti obugagga tafugwa bana batulina bakumanga baavu anti byoyogera bwe biri nenkubulidde nti maybe government yazuukuse bwowulira abakaba parliament after 40 years Kongo after 40 years naye aba secondary aba sciences babongera kati bagenda aba arts bagenda bongera n'aba primary bagenda ulira no bagenda kikola mu phased manner tugende empola jaga nakaba maziga nga njogera ebintu bino President Museveni asoma science arts kati lwaki ye omusomesa yamufuula president ateka wenja okana mbakubanga nze President Museveni owa science kitufu akola ebintu ebizibu bakola technology yandisinze kuba ati emitwalo nga 5 naye ati mutima gwa ayagala ba science mayiro akyabagala nkuwe ekyama nakyo kitegeere manyize nkuwa bwino kubanga manyi basobola mukola nuclear kubeera sha kati ya bamulimba andi kungu tuyagala mazima nze bampita professor thank you professor kati totya bino byenjogera byange ekibagaza science baloza basobola bakolera ebyokulwanyisa n'okubakolera ebintu ebirala ompulira bulungi kungu songa webuuzaamu omusomesa asomesa omubaka wa parliament abasinga basimya 6 tomuli science n'omu si baga amateeka atagawa wa science omusaala kati omukulembeze omuntu fa balansinga n'agamba education sector sigenda ate nekyo kyakola bakiyita income inequality wasoma kungu olina masters butali bwenkanya nti kenyina abantu abateekamu divide and rule owa science nawala nowa art nawala nowa science kyovanga Uganda omugagga nnyo omwavu ki kakati omukulembeze atunanagamba abamaje aba police police eno kanyongeza omusajja wa traffic asiiba ku kkubo ateeka obulamu bwe mu risk mmotoka okumukoona bwe bantu wali ebya bodaboda ebikona aba traffic abo buli omulaba omugaso gwe nona omusirikale ali ku CPS oba omusirikale ali ku police station okumugyamu okulya enguzi kamuwa omusaala tamuwa omusaala ogumala kenaamukwatako ng'alidde enguzi nga muwadde omusaala ogumala masasi neka kati kenyini osanga omusirikale ng'alidde enguzi n'akubuza bajjo I agree with you kubanga in the first place kubanga omusomesa wa arts nowa sciences bona kumpi be bamu ekisookera ddala bonna basoma emyaka gye gimu ekyokubiri basomesa obudde bajjo basoma emyaka gye gimu basomesa obudde bwe bumu bonna basomesa ng'omusomesa omu ate bonna bavamu product ejjunjo wa science avamu ba doctor govamu ba president ate simanyi lwaki ng'eggwanga twalowooza nti bwe tunaasoosowaza nnyo abasomesa aba sciences ekyo kifu nze nkugambye ekyama ekimbagala kati waliwo n'ekyobujega ekirala olina omusomesa wa arts no wa sciences omuwa miliyoni 4 naye ate oyina headmaster owa arts olina headmaster musomero lyerimu ng'omuwa miliyoni 2.2 kati you can imagine headmaster owa miliyoni 2.2 agenda supervisinga omusomesa owa miliyoni 4 kano kawulire omusomesa yasomesa president asomeseza abaka ba parliament asomeseza abalamuzi okimande mu Uganda omulimu ogusinga obubi busomesa lwaki bubi tomusomesa akoba empale ebiraka gwe yasomesa MP yasomesa bajjo zo kimanyi segasa asoma kati nandi badde mufunyo kongo kimanyi ina musomesa wo kongo kimanyi ofuna sente nyinyo kusinga omusomesa yakusomesa kati Uganda yandi badde teke emasira ku bintu bina yandi badde sanyusa buli musomesa ne sanyusa buli musabu we mama gale gwanga ne sanyusa buli musirikale ne sanyusa buli mulamuzi omulamuzi atula mu koti omulamuzi atula mu koti nga bamulette kungo yali denguzi Gataja kanse kompeye miliyoni 2 tuto musango. Olonda mu security ezikwatiridde. Twalo mwana ku ssomero. Security yekwatiridde gwanga. Police na ekivumanyaganya police. Lwaki bantu bavuma police kubanga police ekola day to day activities. Musajja watu wa police agenda bamuletera musango lyanzi byeke simu nagasoko kompeye 2. Ekikusabisa 2. Amanyito musala kujja kumala emyezi 3 okutuuka. Naye nga alina kuyiya ku mulimu gwe. Ejebi jali omwana asome. Abasirikale bantu ngaffe. Thank you. Abamaje bantu ngaffe bayina na kujasa bali batusinga byambalo na bibombola omulamuzi akusayira omusango kungu nga bamugoba mu nyumba waka omusomesa akolemera MP kakati zemba kuba mukulembeze ebyaddala zesinga kati MP kankubuze mukungu mpaye miga setane jabe member parliament
Ovulanyizibwa obumanyiddwa balina emirimu ena. Empayo njaka tugende mpola kungu empayo emigaso etaano gyomba kwa parliament. Ogusooka representation. Representing ki? Bantu kukiikirira kitundu kye n'abantu mu parliament. Ogwokubiri. Appropriation kyeki? Teekateeka budget kuteekateeka ki? Budget mbalirira. Ogwokusatu. Omulala abaka ba parliament basuubira okulondoola enteekateeka za government oversight. Ogwokuna. Jimala. Kati okwatira omuntu alina emirimu esatu. Mpuliriza ongambye budget, appropriation ne representation. Omuntu akutte mundu yeggwanga asobola okulwana n'ensinga erumbye Uganda. Omuntu akwata ababbi, omuntu asiba mu nkuba, omuntu asiba musana n'omuwe emitwalo 5 n'owona ajja okutula obutuuzo okwana abakazi n'okukola ebibiri mu obukadde 8. Which type of country is this? Not Dr. Wemulaga agenda okujjanjaba omutima n'ekibumba akujjanjabe n'ensigo mukana nafuna emitwalo 8 ng'onajja mu parliament okuwambala obusuuti n'omwala milioni 14. Which Uganda ngagga zinogipangitereza yetaga misi proper allocation of resources. Yetaga nationalist. Yetaga kumanya muntu amanyi kwawula minor na majors. Nti Uganda efuko abantu abatali nationalist kubanga baba politician bagala kwega kusaboka omanyi loti omusomesa omanyi loti owamaje omanyi loti omusawo omanyi loti omulamuzi ezo empaje nyabo kati baba bwemba n'omusawo n'omusomesa n'amaje ompulira n'omulamuzi setaga parliament etwala 50% of the Uganda's budget. Speaker simanya ina budget ya buumbi 10 nenga talina makulu. Amateeka gaisa tegayamba abasawo, tegayamba banasi, tegayamba na Uganda. How can you waste all that money? Omusajja asiba n'ogubundu, omusajja asiba musana wa traffic, omusirikale agobana ababbi toda osiwe mukono tebamutta. Abasajja bana bayita mu kufa. Omusomesa n'akusomesa. Omusomesa yasomesa waluka gekinyere yamusanga nga tegudde olubege. Nalinga ne segirinya ngansanga abasomesa nga segirinya okumuwa emitwalo 2 ng'omusomesa ga mwana wange ontaasiza. Omusawa ajja okutujanja bakungayiza n'okukuba empiso y'obutwaga amakala bono kunga omugagga yalidde sente zaffe. Kyovulanga abantu bangi bajjanjaba abantu ne bafa kubanga tebakyalina sipiriti. Ensi yabakubakuba dda gavumenti ebeetamiza emirimu gyabwe. Mwaka guno ekisoboka naawe ove ku lujja. Nze kizibu. Lwaki? Kunawasaako emyezi 6. Mukazi naleta nazaala we n'ekika kyonna ne bambuuza obuyumba bwe bunnamwaya buli anayina ekyapa kyabwo. Omukyala nga yegasi ne nazaalawo n'akutega olubuto nyina n'akutega olubuto n'ozaala ku liyitiriti zazaala sigenderedde. Wali tulidde kumba akutega omwana asobola otwala property afune ku share ya property. Nentegeera abakazi bawe adize kungu ekizibu kyennina omukazi ne bwannimba bulimbi nti bwe mukubira essimu n'angamba nti oli luddawa n'angamba ndiggayaza nganze ujukira nturakinga ompulira kungu pulira essimu nendaga nti ali ku Mukwana Arcade oyo mukazi nga mukyawa era abeebuuza buli akibajjo tawasa nze kungu ndi faceful nnyo sirimba nze kungu ne bangenda n'enkwana nzija omukazi ne ngamba nakwanyi tolimba kuba nze njagala genda mu ggulu nkolerera Katonda. Kungu nze njagala Katonda ebyaddala Katonda ekintu ekinyiza Katonda ne kimujja mu kwagala kwe kumubuusabuusa ate omuntu amulimba asobola n'okubuusabuusa Katonda. Kati abakazi bano wafuna omukisa bayirabe ku nkankuwa entanda ku leediyo. Olaba koyina mukazi w'oyo mu Katonda mugulu okufuna omukazi kyangu nnyo kizibu nnyo okusinga okufuna ssente. Okufuna omukazi bajjo kankwe listi y'abasajja batalina bakazi nga tebalina obusobozi obubezaawo abakazi. Tubaleka amannya gaabwe. Mukasandulu bajjo Abe Musinguza Abitex. Amanya galike bambi. Nedda yogera ku abo ababiri. Anti ngobu. Oganti abalabani. Kyogamba mbu tetwagala kuwasa. Muyina obusobozi. Kakati tuyina ekizibu fa abakazi batwagala tululavu batwagala ko sente kati kungu. Buli muntu yene yafuna mukazi we mu bwavu. Nga bakyali bonaye mukazi omutuufu. Kati kongolanga bonyira oyambala amasuuti kati wafuka serebu nyoli superstar. Kati osobola kugwa kufuna mukazi akwagala bituufu. Abayina byakwagala. Abaye kati akulaba ku TV ku barometer. Oyina programu esinga. Otula wali n'osaddiza abantu n'obatomeza. Manyi gwe mulimu gwo muto kutomeza. Nange wano ntomeza wateka ku bunkenke. Yes. Wateka ku bunkenke wano programu eri ewedde ensi n'egamba kungu abadde. Omuntu muteka ko TC. So teri asobola kwagala muntu ayina ssente. Era batuuliza ku radio. Bobanga oyina mukazi nga mwabonaabona naye. Nga yakwagala toyina mpale n'ogula empale. Oyo mukazi tomukyawanga. Kungu ekizibu ebintu ebitulemeseza okulaakulana ffenna nga abavubuka
kulowooza nti obwenzi bulimu amakulu. Omuvubuka ategeera olina okuba n'omukazi ogwo naye ate n'okumufuna omukazi oyo omu kungu ntuma akawumbi n'enkafuna n'otontuma mukazi mutuufu tebakyalabika teri bakazi kungu era goba okola obwenzi ze kungu n'empasa omukazi abeerawo kubanga ebintu ebifuga amaka respect god fearing na care ate abakazi baagala ki ekiruma abakazi n'omuleke wakati omulekedde sente z'akameeza tomuwadde sente za nviiri ab'ekika kye bamusunga akasajja wafumbirwa kaki nakusanga ne bimala yange obidigiza ate biteeka mu sente just abakazi bangu kankuyigirize kunga obwenzi ku radio nti bw'obanga olina mukazi wo nga bw'olina mukazi wo kankuyigiriza obwenzi ku radio ky'osooka ng'oteeka mu nsi siriimu omuteekangamu sente siriimu omuinvestingangamu nnyo kyekyo okuinvestinga mu siriimu tulina obukebera bulaba siriimu wa weeks 2 nze sigenda kubine tisikyakola tesiti za myezi 3 omuntu omwenzi yena yandibadde nga atambula n'obukebera nga bulaba siriimu wa weeks 2 ne bw'ogenda n'oyenda ku mukazi wo sooka ofe ku bulamu bwamwe kubanga kiruma nnyo kungu n'osomba obulwadde n'obutwalira omukazi ali innocent ewaka ekyo ekikolimo tekikuvaako ontegera buli kyekugamba nti osookanga kufa ku bulamu bwamwe kubanga 99% abakazi ababeera ewaka siriimu yabaleetebwa babba baabwe 99% 72% ku bakazi ababeera ewaka siriimu yaleetebwa basajja kati buli mwenzi yenna kyovanga baga siriimu tata kasitoma kubanga abenzi baba manyi nti katola bakongo nagenda ku street edda teri mukazi wa ku street atagamba nti twekebeze kungu wagenda kune ku street nagulako edda Abudu Mulaso yanjigiriza ebintu ebyekyayi bingi mwami muleke ani nakugamba nakunyumiza ka story ndiza okuva ku bwenzi natandika naye nagulayo emirundi ng'ebiri omukazi nangamba siriimu aluma duko gende bakusali nali siriimu komoli nenziruka emmengo nanga negwe nkuyambye sikusiize nkuwadde ja gundi waterlogged ontegedde bulungi oli muntu mukulu kungu ntuwulidde kanangamba dduka ne mubuuza lwaki oli ku street omukazi nangamba bba wange yatwala virginity yamenya omutima nenekyawa nenzija ku street andwaza kati abantu bangi balaba ku street nga beekyawa kungu si buli mubbi golaba akunyakulako essimu nti mubbi abakazi bangi abakola obwenzi nga bakola kukola revenge nze namuka omuyimbi omu gwe manyi mu Uganda sagala kumwatukiriza linnya yazaala omwana ebbali kulaga bbaawe kumugema bwenzi azaala ebbali omusajja oli naye alaba engeri gye kiruma ng'omusajja asobola n'okukwata enkoko ontegedde kungu kyenkugamba obwenzi kintu kibi ekintu ekisinga okukendeeza emikisa n'abantu okubaavuwaza kati kankuwa example omusajja osobola ofuna milioni 2 ng'olina abakazi 5 buli mukazi aba n'ebyetaago kyokka ate ekisinga okuluma kungu teri mukazi asiima kyoba okoze eki kyoba omukoledde kyoba omukuba nga tugenzeyo nnyo tulagenda ku byatuleese tujja genda because this is also important tulagenda ku byatuleese tujja genda kakati kungu obwenzi buli expensive nga ki ti mama naaki n'omusindikira emitwalo 10 nakatudde n'omusindikira emitwalo 2 oli awo nawo n'oli mu expenditure mama naaki bw'omuwa 5 ate oba tobimazeeyo ku byetaago oba okozeeyo nga kasubi oba tolina kyomuyambye mu byetaago bye kati n'ofundikira omwenzi ng'afa alisitaganaati ali awo talina sente zewandibadde owa mukazi w'omwoyo wawaka n'omugamba ngenda kuwanga emitwalo 2 kozesaako 10 awaka jina 10 gigulenga mwaka sawo ka sementi zigwera mu bakazi abalina nate abasajja abalala kubanga mu Uganda omukazi omu aba n'abasajja 6 wekiri kati alinayo kungu gwayagala ku mutima alinayo amukoleza enviiri alinayo gwalabako na stress n'ekendeera alinayo gwatambula gwalaga mu girlfriend we kubanga abakazi ba competition kati waliwo omukazi akwana ganze kungu is my boyfriend kungu omukazi agula emmotoka kuprovinga abakazi banne nti ze bawanga yangulidde Range Rover kungu omukazi bebasinga okwetuuma ebye batali okweyita bye batali abakazi balina competition ey'ekito ate abakazi benyumiza asaba zeno bba wange omulaba agenda round 8 babinyumya olinageza ekyange kikomawo kikooye kikaaba emisolo kibalayo kamu nze kisajja ekyo kyakyovala nga nkyendako anti kunkolimanya ekitonde ekikazi newe omukolera buli kimu anti guli musota kiri gundi tewali maaka govanga ku kintu ekiteramba nga timba wayinga likisobola kweramba omusota ensanafu wayinga likisobola kweramba katunkuma wayinga likisobola kweramba kati kungo kimanyi sawa zo tuli ku radio amangu mukazi okakwiki kabaka awededda kati kungu omukazi okwagala akuyamba buya gotoyina kyoyinza kukolera mukazi akwagale kungu ate abakazi tebafa ku beauty
bakuno obwalo badenga bufa kuzimanyo omulatano omukazi asobola okufuna omusajja nga ayina sente nenga ku mutima ne babera mulava akaba mpewo nagamba kati Lwasa nina mukwano gwange Lwasa kiyamani wange nabuuza ko Lwasa ne mugamba Lwasa ono gwemmanyi Lwasa yennyini Lwasa yanjigiriza obubbi bw'abakazi ne mugane Lwasa omukazi agamba gwambako yakuba twayitaka awamu fenna Lwasa ne mugamba ne Lwasa omukazi asobola okukaba nti onzira ngamba ate bikaba nnyo ampuli nekigamba nti daddy go singa kati Lwasa yanjigiriza obubbi bw'abakazi asigenda kwemula nze ntimanyi tuli ku radio totya mayika tuyagala kubijjako Lwasa wali omukazi yamugamba nti oli yamugamba nti osinga abasajja b'e Masaka bonna embuukuli naye nga manyi yamuwa obukadde bubiri omukazi n'amukabira ebitaliiyo nenga mutufu omukazi akongola Lwasa ku mugongo kati ye kitonde ekikazi anti wangambye kutematema abakazi go atutte walabira obubbi bw'abakazi kugamba Lwasa nti gosinga abasajja se mudondoli radio 4 radio 7 ate abakazi balimba nnyo ne radio 8 anti kakati olwakyengo twogera bya kikulu manya okusabika totya ate kunguwetiisatiisa kakati nkuyigiriza nti mbadde mbuulirira gwe bayiro kano ka message kako nti omusajja ne bona omukazi ne baligamba owulira kungu nti baby omalako kati okumalako kuyamba kikungu aina kwa no tujja tugende ku nsonga endala ku radio 4 ati kakati oduseeyo go wandeeseeyo zagambye ko bindetemu go wabindeese kamalirize kungu okimanyi abasajja abasinga abavubuka kano ka message kamwe abavubuka bangi bakozesa amaanyi mangi ne boolona ssente bangi mubagala kutuusa abakazi ku ntikko amazima entikko tebagirya anti kati akusiima kakati omukazi bwakusiima nti omalako ofuna kikungu what do you gain leka tube bantu bakulu waliyo okumalako kuli mu business okumalako kuli mu future kyoga gwe tobikola nze nkolako kyange kungu nange nze kyabonaabona n'ebyo kungu oli musajja eyasoma how can you waste your time mbu am satisfying what are you satisfying ne Adamu kyamulema okukkusa ekintu mu Bayibuli ekyalema bakabaka Dawudi okukkusa kireme ba president okukkusa ekintu kyonna ekinamuka tosobola tebina makulu abavubuka mu abampulira ku radio mugende mukole eri lasiti katolina gyogitwala ovaku kintu ekiyitamu omuto gwa bajja omunene nekisigalawo nga tekiri composed kati gosobola okikkusa kungu ekintu ekyo vaako kintu ekimira Lwasa nekimira ne Ssemudondoli w'omusajja asinga e Masaka amaanyi kati gosobola okukkusa ekitonde bwe kityo kungu abavubuka mubeere mmane minded kati kungu omuvubuka omugezi kyakola okimanyi omanyi omuvubuka omugezi kyakola omuvubuka afokasinga ku ssente kubanga sente is better than a big Ssemudondoli gyokolerera kati nze nina muyimbi wange Abdul Mulasa edda bamulimba nga bamuwa ebbomba z'eranda nimbw apika agejje okupika bakuyita batya mu luzungu to pump he used to pump his thing ne mugamba bintu bijja kunuubula emisuwa opikira bwerere Abdul Mulasa genda omubuuzi anti kakati kungu ampisizayo